Nerero nkwaniriza kwa ripota y'embera y'obudde omwanyiza Mohamed Kitusa okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Enkuba yatonye biwugiro mu bitundu by'eggwanga ebimu kusinziira kwa ripota ezifuniddwa. Era bwetwekenneenya okulaba ku mbeera y'obudde nga bwebadde mu Siyatu, enkuba yakedde kutonya okusingira ddala mu ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale olw'empewo empeweevu ezaakunse okuva ku nnyanja Nalubale ne zikwatagana n'ezo ezaafubutuse okuva mu gabira g'e Congo. Ate batulaba ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenze ku Ssemazinga Africa kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gusaasande kusiniramu ebitundu ebisangibwa makkati ga Ssemazinga Africa olw'okuba nti Sserwandula mpewo esangibwa ebukiikaddyo zibadde zikyali nnafu ddala. Era batugezaako okulaba ku mbeera y'obudde nga tusobola okuba mu Siyatu okutwaliza wamu tusuubira omusana okukakanga gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ebugwanjuba saako n'eri ebukiikakkono ng'okubiriza odde eri ebuvanjuba. Okuggyako ebyo ebitundu ebitono ebisangibwa ku mbalama z'ennyanja Nalubale ate tusuubirawo olubandagirize. Wabula era tusuubira embeera y'obudde eno okukyukira ddala mu biseera eby'olweggulo nga tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebisinga obungi mu Siyatu era ntemperature oba kutuukiza 24 mu Kabale so nga ate Kasese 29 okutuukira ddala eri mu Arua. Era n'ebitundu ebisangibwa eyo bukiikakkono tusuubira temperature oba kutuukiza 30 so nga ate ebisangibwa eri ebuvanjuba tusuubira temperature okuba ku degrees era 30 awamu n'oluwandagirize. Okuggyako ebitundu ebitono ebiziri ku mbalama z'ennyanja Nalubale ate tusuubira omusana okwakanga gukubakubamu ne temperature okuba ku degrees 28. Gwene munange ne yesunga okutambulako mu bibuga ebimu ebisangibwako Ssemazinga Africa kutwaliza wamu atusuubira enkuba okutonya nga mulimu n'okubatuka kw'eggulu mu kibuga Nairobi, Kigali wamu ne Lagos so nga ate eri mu Johannesburg ayo tusuubira embeera y'obudde okubeera ey'ekizimezime. Bwe twekenneenya okulaba ku mbeera y'obudde tusobola okuba mu bibuga ebisangibwa eyo bunaayira kutwaliza wamu tusuubira omusana okwamemula mu kibuga Dubai okutuuka ku degrees 40. Ebisingako ku mbeera y'obudde genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulaba ku timbe lwa UBC. Beera bulungi.